gyotuusizzaako engalo ku lunaku olwaleero. Tugguse ne semi-final egenda okubeera nga ate esembayo akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Twolekere finals eza Nantameggwa 2024 nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula, era nga bannantameggwa abana bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios eza Radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Kuliko Jumba Isima owa Man United, Ngono navaako wali Enkoni, kuliko Gita Timothy owa Vipers ne club ya Arsenal. Kwegamba battle wakati wa club ya Arsenal ne club ya Man United ekiri ky'olunaku olwaleero naye agenda okubeera nga atagiwangula nze naawe. Obwongo bwe bugenda okubeera nga ate bumweyimirira. Kale nno bannantameggwa twagalako omu agenda okubeera nga teyegatta ku basatu bamaze dda okubeera nga tebayitawo, abagenda okugenda mu money bracket, ensimbi ze bagenda okubeera nga tebeewangulira. Agwe wenna awulirizeeyo omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Njagala okutegeezakoko nti Nantameggwa 2024 akutuusibwa ku bannaffe abakiyebe General Enterprises. Kiyebe General Enterprises bano nno bakoledde eddagala erya Widap erigenda okubeera nga terita omuddo ogw'embuto era nga lipakingiddwa mu bipimo ebya half lita, lita enamba ne litas 20. Eddagala lino lizitokedde ddala okukolebwa mu mwana enzaalwa ey'eggwanga eryaffe erya Uganda. Kale nno lyakakasibwa ekitongole oba ministry yakakasibwa ministry ebya agriculture mu ggwanga eryaffe erya Uganda, ate nga ne bannaffe abannema baalikakasiza ddala bulungi ate n'emiwendo gya wansi ddala. Kiyebe General Enterprises era bakolera ebbomba emanyikiddwa nga Kiyebe knapsack sprayer. Atugamba nti ebbomba eno esinga obuwangazi katale agyefunire mumu nnungi tezitowa ate ngeri mu colors eza bbulu. Kale newandiikiddwako ekigambo Kiyebe agenda maaso n'okubeera nga togyefunire obulamu osobola okubeera nga tobutambuliza ddala bulungi. Kale n'abalimi bonna mazigire bomba eyo eya Kiyebe General Enterprises emanyikiddwa nga Kiyebe knapsack sprayer ate n'eddagala eryo erya Widap. Office zaffe zisangibwa wali ku Planet Plaza edduuka namba 13 level esooka mu Container Village. Tujja okubeera nga ate obasanga oba osobola okubeera nga tookuba essimu noti 772 49 29 46 noti 772 49 29 46. Ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Then ne bannaffe aba Infinix Stores mu kibuga eky'e Masaka atugamba nti bakuletedde amasimu gonna aga Infinix mu bika ebyenjawulo ag'osinga ddala okubeera nga teweetaaga. Dduka Bunnambiro osobola okubeera nga ate weefuna essimu eya Infinix. Gwe nno atwala ku kibanja mpola naawaze n'omusembi gwe ogujjudde ojja kubeera nga ate ogitwalira ddala bulungi. Bw'atwala ku kibanja mpola ogenda kubeera nga ate okwata ssente z'ogenda okubeera nga otandika nazo, then ojja kuba nga toyongerako endagamuntu yo ne line empandiise ku mannya agali mu ndagamuntu yo. Weetwalira essimu ku kibanja mpola mu kaseera katono ojja kubeera nga togimazeeyo. Ojja kujja n'omusimbi gw'ogenda okubeera nga totandika nagwo ate ng'era njagala okutegeeza koko nti buli kika kyonna kye weetaaga ekya Infinix weekiri. Kale no Madam Flo ajja kubeera nga takulirako ddala bulungi ku noti 751 800 00 noti 751 800 00 Ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Ne bannaffe aba Step Paints tugamba nti kola ekibuga kyo ng'okozesa langi eya Step Paints. Step Paints langi eno tugiyina naddala mu bika ebyenjawulo era nga tugamba nti langi yaffe epakingiddwa mu bipimo ebya litas 20 ne litas 4. Tusangibwa Nakawa Business Park ku Nakawa House ku floor esooka na room ey'okubiri ate ng'ekkolo lyaffe lisangibwa Mukono Kazinga okumpi ne Uganda Christian University. Kale nno ebika ebyo kuliko budget emulsion, kuliko undercoat, silk vinyl emulsion, yogera ku weather guard, standard emulsion, texture paste n'ebika ebyo byonna ojja kubeera nga tobifunya ddala bulungi. Ogenda kubanga okuba ku ssimu noti 755 84 77 73 noti 755 84 77 73 oba noti 774 98 99 Ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidadi sana. Yenze Tamukedde Umaru Matulu na Lijoko wali Sylvia Sabrina wali mu gatto bubonero na Jesse Mukwaya ku kamera ne Ndawula Albert mu byuma. Omukulu ogamba otya? Yogera ko nnyo njagala yogere nnyo abantu banjulira amannya go. Jumba Isima ovuddewa oli wa Man U naye nga mukola bubi nangi
naye mujja kwegattagatta tumanya Juma Isima ekibuzo ekyawo mwapa Penny Pama Panado mukozi ku Radio Buddu njagala ompe program zakola ku mpewo ompe n'obudde buzibeera ku mpewo akola program Sebukeera Monday mpaka Lwakutaano ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 4 akola gafe Bulubbere kuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro Monday mpaka Lwakutaano akola program oluyimbalo lwakwanda kula essomba leyo naye tupenyitakulangako gafa bubebbi leeta baasaayo yani gyomutadde mugafe bubebbi simuwulirangayo era bwolimuwuliranga kitegeeza gwosinkanya mu lukuuba awo anti olwo yaba yakavaamu kale naye nga enteekateeka yaffe eno njagala kubeera nga abategeeza kutuusibwako Janet Cough Syrup. Kale nno lino nno lyeddagala mwabalina ekifuba ne ssenyiga mwina kwekwata Janet Cough Syrup. Lino lyeddagala eririna ebirungo byonna ebigoba ssenyiga n'ekifuba mu bwangu mu bakulu ne mu bato. So Janet Cough Syrup ajjanjaba ekifuba ekiraakira, ekitakutuka, ekikalu, ekikolokoota kw'ossa ne ssenyiga owa buli kika. Akoledde mu miti gyaffe wano era nga yakakasibwa ekitongole eky'ebyeddagala mu ggwanga lya Uganda. So musange mu maduuka gonna agatunda eddagala mu ggwanga n'amabagala okusuubula PS mujje jangu wano mu Nyendo opposite ne dipo ya Coca-Cola oba okube ku ssimu zaffe okuli ya 0705 207 956 ne 0782 275 250 Janet Cough Syrup. Ebiseera bino ssenyiga mungi so weetaaga omulwanyisa munywanyisa ey'ekikugu. Jumba kale tusimbudde mbuulira ebyava mu mupiira. Ttiimu yaffe eggwanga erya Uganda bwe yasooka okuzannyira mu kisawo ky'e Namboole nga kyakamala okuddaabirizibwa. Uganda yakuba essaawa eyo nkulu nnyo. Ita Uganda yakuba Morocco 2-0. Edda twakuba Botswana 1-0. Botswana twamukuba sebaawo twali twadde awo twefudde bakiwaki. Ekyokubiri mpa amannya g'omutendesi owa ttiimu yaffe ey'abakyala eya Crested Cranes eggwanga erya Uganda. Bakuwe busatu. Mbuulira captain owa Uganda Hippos, ttiimu eno eri mu mpaka eza under 20 African qualifiers mu TZ. Okay, busatu. Ye mutute speed ya kika kya waggulu nnyo. Katumulinde omwanya obukugu ku bibuuzo bisatu. Ekyokuna mpeeri nnyo paatiike eri Ambalala State FC. Cattle keepers mu Luganda abakuumi b'ente kikyamu bannanga ate Jumba bangi bakwekamu so gwe olaba ente nga ziva eyo. So obakazizaako eryokukuuma ente babadde waggulawo leero ku arena budde bagabye eddiba ne bakuba n'okubakuba. Ekyokutaano Vipers yakawangula games 2 eno season mu ligi eggwanga erya Uganda. Mpa result z'empiira ekyo. Vipers yakuba SCB na goals 2-1. Vipers nekuba obudde Vipers yakuba SCB ya 2-1.
enkuba ne express 3-0. Bakuwekamu. Jumba Isma ekyomukaaga. Fufa guno omwaka yennyini kujja gusa emyaka 10 era ebikujjuko bikyagenda mu maaso. Kati mbulira mwaka ki Fufa gwe yatandikibwawo? Kigaanyi. Mathematics 1924. kamu y'emyaka 10. Ekyomusanvu, Uganda yalina abakiise babiri mu mpaka eza Olympic Games eza 2024 abatukiikirira muzannyo gw'okuwuga ku babiri mpaako omu. Waliko Gloria Muzito busatu. Ekyomunaana, eggwanga erya Ivory Coast lirina ebikopo 3 ebya Nations Cup. Mpa emyaka bwe baawangulira ebikopo ebyo. 2023, 2015, Kituufu 2023 yaliko, 2015 yaliko, waliko ne 1992. Biweddeyo. Okyali ku radio budde y'omuntu wa bulijjo, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Jumba ali mu kunyeenya mutwe, obwedda bwabitako bwawa munne ansa zalina okubeera ng'ate atta. Kale no bannaffe gwenno omulimi njongera okujjukiza ku kigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer. Kiyamba emirandiro okukula obulungi nga migimu ddala ate nga migumu ddala okusobola okugamba otyo. Tolina ttabu n'akamu. Omukozi Penny Pama Panel mukozi ku mpuuza radio buddo. Ompa programu zakula n'obudde bwazo. akola program Self-Care Monday paka Friday wasaawa 12 paka Era nkumye eyo programu ntuufu. Akola ne programu akayimbako ku lw'omukaaga saawa nze kubuuza mwenda paka 12 kuba oluvaawo 12 Sabrina najja n'abakwatamu. Ekibuuzo ekisooka, Uganda yakiikirwa mu mpaka eza Olympics era mwalimu omwami yakiikira Uganda mu bugaali. Mpa amannya g'omwami oyo. Kiganye webale ojja jangu Charles Kajimu bakuwa akabonero. Ekibuuzo ekyokubiri, Matia Lule ye head coach owa ttiimu yaffe ya Uganda Hippos eri mu ggwanga lya Tanzania. Mpa amannya g'omumyuka Simeon Masaba bakuwe bamwita Simeon Massa. Ekibuuzo ekyokusatu, omukyala oba omuwala gwe bayita Shamira Nalujja azanyira ttiimu ki? Bamusiraamu jangu Kampala Queens mwali bamuwadde obwakapteni bwa ttiimu eyo. Tugende. Njagala okubategeezaako ko gitangambye akola PCBM. Okola kombineki? BCM. Yalakwera musawo. Oli w'amaanyi. Nja kujjanga mu ddwaliro nfumita empiso. Enzira muyonge ga njajja okufumita okabe n'amaziga mangi. Njako kubisa yante. Mpa erinnya Patrick erya ttiimu y'Wakiso Giants. Purple Sharks. Ekibuuzo ekiddako, Fufa kye kibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga erya Uganda. Mpa
fufa mu bulambuukufu. Federation Uganda Football Association 10. Federation 10. Federation of Uganda Football Associations. Very good. Okalabye association nyingi eziri wansi wa federation kati association zezo zonna keka esaka akasembayo odda kenjagala ekibuzo ekiddako ekisaawe kya Namboole ekyo nga bali mu kitestinga oba kinasobola okuyita ebisaanyizo waliwo games 2 ezasambibwayo eza liigi season ewedde mpa games ezo. Goal ya kwa Vipers goal ya 0. SC Mpira ya kwa KCCA goal ya yakubwa golo meka nkumi zali bizi nakumyedda wana hadde kabadde kawe teyo nagadde sigenda kuwasebo nayo tuwe nkumye siina wekitadde ziri bikuweereza kituufu naye akadde kaweddeyo okitegedde. Ekibuzo ekiddako njagala ompe games 2 n'ebyazivaamu timu ya Express zewangudde season eno. Express ya kuwamba Heroes BDM Express nekuba FC BDM bakuwe owa BCM owa BCM owa BCM tugende sikyakisemba lolowooza njagala ompe ebyava mu kukwata ekifo ekyokusatu mu mpaka eza AFCON 2021. Kulamenga empiso giwulamu oti nemmanya tojja Burkina Faso yakubwa Cameroon 5-3 mu penalties oluvannyuma lwa 3-3 mu ddakiika ezisalira. Kale ebibuuzo okuvaako wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda Weebityo bwe bitambudde. Kale mbeera bwetyo bwetambula nyongera okubeera nga mbajjukizaako Kizito Vincent Phones mu nnyenda awo ojja okubeera ng'otusanga tukyali mu nteekateeka yaffe eno ya Nantameggwa era eddakiika ebula 19 eziwera essaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tugenda mu kitundu kyakubiri so lawundi esooka mugiwulidde bulungi nnyo ebadde ya byamizannyo okuvaako wano ewaka mu ggwanga lyaffe erya Uganda then kaakati second round ya byamizannyo okuvaako emitala w'amayanja. Enteekateeka yaffe eno ekutuusibwako Bugoma Sand Beach so mu kaseera kano October Festival ekyagenda mu maaso era nga egenda kubeera ng'etojjera paka ennaku z'omwezi nga 13 lunaku olw'Essande. Assalamu alaikum. Nyongeza ku ddoboozi eryo. Yes sebo. So tugenda mu bibuuzo okubaako emitala w'amayanja bibuuzo 28 kuliko ekibuuzo ekyakanya ng'ovudde ku ekyo kuliko ne brain teaser. So njagala owulirize bulungi ate nga n'essaawa eyo ogiweereza ekitiibwa obudde obubeera bukumala bulungi nnyo okulowoolezaamu okujjukira n'okuwa ansa. Ekisooka pozi wagira club ki? Man United. Anyway, kasita Arsenal ogigoberera tusose nakyo Arsenal. Game ki gye twasooka okulaba eya Arsenal omuzannyi Declan Rice ne Martin Odegaard kwaba babiri ne kubulako omuzannyi n'omu atandika nga mpira gwa Arsenal nga gwa Premier League. Arsenal kiganye jangu gita Arsenal yali esamba Man City. Nedda. Arsenal bali basenya Tottenham Hotspur eno season. Game gye basooka okwezannya abazannya aba babiri bonna tekuli n'omu yalabikira mu starting line up. Ekyokubiri
mpa omuwendo gw'ebikopo omugatte Mani byeyina ebya FA Cup ne League Cup. 20. Nedda. 19. Busatu. Nekibiriwo obusemba. Abwere badde okyali mbuddewo. Ekyokusatu. Liigi y'abakyala eggwanga erya Bungereza eyitibwa Women's Super League. Njagala ompe order ya teams nga bwe zaali wakati wa ekifo namba 4 ne namba 3 sizoni eyewedde. Chelsea yamalira mu kisooka. Man City yamalira mu kyokubiri. Arsenal yamalira mu kyokusatu. Busatu. Liigi y'abakyala gigoberera bulungi. Tiimu ki yamalira mu kifo ekyokusatu kampeyini ewedde tufune kiri kiwanu. Klabu ya Brest. Busatu. Mpa amannya ga chairman wa PSG. Nasser El Khalifa. Anji? Nasser El Khalifa. Khalifa ganaga? Nasser El Khalifa. Yogera erinnya limu wadde chance esembayo. Nasser El Khalifa. Khalifa. Nedda. Gitangu omwenya mu katebe gy'oli. Bw'olina erinnya erisinga ku eryo. Ye Nasser El Khalifa. Si Khalifa ganaga. Kubanga wabeerawo enjawulo wakati wa Jumba ne Jemba. Njawulo nnene nnyo. Era tegakwataganirako ddala. Ekibuzo ekiddako. Lautaro Martinez yali top scorer kampeyini ewedde mu liigi y'eggwanga erya Italy. Ate yali most valuable player. Most valuable player. Era yali Lautaro Martinez. Busatu. Mu mpaka za US Open Men's Singles 2021 zaagakomekerezebwa. Sets mmeka zitwalabye mu final? Sets 5. Nga zabadde nnyingi nnyo ezitagambika. Zabadde sets 3. Ekisembo tugende mu ntegeke. Tiimu ki eyasinga okwolesa empiisa oba yawangula Fair Play Award mpaka eza Copa America eza 2024? Canada. Colombia. Tugamba gogenze muzisi. Kweze biliani. Colombia. Busatu. Tugeze mu ntegeke. Bunya. Kanya kano kali kamu. Arsene Wenger yali manager wa Arsenal wakati wa 1996 paka 2018. Naye mu bbanga lyabeereramu manager wa Arsenal teyazannyako final yonna eya League Cup. Kituufu oba kifu? Kituufu. Kifu. Mpagi. Tojjukira teri game gyali afiiriddemu Arsenal ne Chelsea. Yali League Cup 5. Wenger yali omutendesi ali kutakirayo. Tugenze mu kasiba bwongo. Olira bulungi? Points 5 wezirise oziryawo za nkeeka. Ate ogira mbwoti. Dokita ng'ajja atwala busatu. Ono mutendesi wa mupiira
yatendekako Nathaniel Clyne ne Sadio Mane mu kiraabu emu. Philippe Coutinho yatendekebwako ko Mutende Son era mu kiraabu emu. Alina omudaali gumu ogwa UEFA Nations League. Era ayina likodi mu kaseera bwe yabeeredde omuzannyo w'omupiira nga defender akyasinze okuteba goolo ennyingi. Ne kakati likodi ye ekyaliwo. Gobompa amanyi. Brendan Rodgers. Oye Ronald Koeman. Wabena kutegeera butegeezi defender akyasinze goolo ennyingi byapa by'omupiira. Sonomulana yajje. Kale nno kyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwera ng'ate mugyekumiddeko, mwebale kwera ng'ate muwuliriza eddakiika zo zi 52 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Bannaffe abayinginiya ba Uben Phone and Accessories mu Nnyendo bagamba nti batunda n'okusuubuza amasimu. Gita, oli otya? Kozi oli candidate ku Masaka Secondary School. Ajimpumu gyali. Talina tabu. Oh. Oli mugundi ki? Mwe muzituuma amanyi yasimanyanga S6 blue, simanga red, simanga white. S6B3 yabasayansa. Oh. Sijja kujja kumukuba mpiso yante. Ekibuzo ekisooka mpa amannya ga kapiteni wa ttiimu ya Rennes. Wajja ye Steve Mandanda goalkeeper. Njagala mpe amannya g'omusambi omuto eyasinga mu Italian Serie A season ewedde. Ojja jangu naye otule ye Joshua Zikizi ku ttiimu ya Bologna n'addayo n'atula omusawo, njakuyita musawo paka. Ekibuzo ekiddako njagala ompe yali top scorer wa French League 1 season ewedde, ompe gozi mmeka ze yateeba ne club yali asambira. Gozi asatu mu nnya nedda. Ompaki olina Arsenal jembe kusaleko tugende. Arsenal erina ebikopo bya Community Shield bimeka omugati? Jangu nedda sewo ina 17. Tugende. Njagala ompe yali top scorer wa Copa America B24 ne gozi yateeba. Lionel Messi gozi 5 nedda. Jangu Lautaro Martinez gozi 5 bakuwe. Musawo oli bulungi, tolina tabu. Abayizi ba seekendu bakuwulira kwebali. Kozi wagambye senior 60 B3 wavuddeyo bagambye bakimanyi. Namusawo ebintu byebikwata mpola ate onsanyume engeri bikwatamu mpola. Kale njagala ompe top scorer owali gy'eggwanga ya Bungereza ey'abakyala season ewedde
ne club mwe yali asambira kiganye Fakita kale tuwe club mwe yali asambira ali Manchester City golo manzi yate kale bakuwe kale tola bibiri byokka njagala ombulire Manchester United eyeggwanga erya Bungereza yakawangula games mmeka mu kugulawo Premier League campaigns mu games ezo zigulawo kiganye games 22 wins 22 zeyakawangula ekibuzo ekisembayo njagala ompe abazannyi ba tena babiri okuvaako mu ggwanga erya USA abaatuuka mu semi-finals eza US Open mu basajja 2024 jangu sinama ate nsobola okuwayo akalala kamu nesijja kukakuwa olimba kale nga bwetugenda mu penalty question ne brain teaser nyongere pajukizaako jibu phone Giants Masaka so tusuubuzawo muno okutunda mukamukamu amasimu wamu ne kalonda w'amasimu mu bika byonna naddala akakozeseddwako gita oli steady Sergio Ramos omanyi bulungi nnyo ye muzanyi akyasinze okufuna red cards ennyingi mu byafaayo by'omuzannyo gw'omupiira ogw'eggwanga erya Spain ogw'ebigere kituufu oba kifu omwayidde kifu ana ekyomusa Sergio Ramos tafunangako kaadi myufu ku ggwanga lye abadde atemera ku clubs kati oba wayidde muwayire musajja wattu brain teaser njagala olize bulungi ndaba atashuno giwadde eddiba njagala olize bulungi gita ono muzannyi wa mupiira ayina emidaali 3 egya Champions League yazanyako ne Andy Carroll mu kirabu emu yazanyako ne Ashley Young mu kirabu emu era yazanyako ne Ansu Fati mu kirabu emu ebbanga lyazanyidde omupiira ogw'eggwanga erya Bungereza oba gwe yazanyidde omupiira mu ggwanga erya Bungereza alabikidde mu mipiira egisoba mu 5 yali awugudde ku liigi eggwanga erya Bungereza ne ttiimu 2 ez'enjawulo era omuzannyo ono ayina n'ekikopo infact ayina nakutegeezaako ayina n'emidaali 3 egya Champions League mu kaliya ye yatendekebwako Colin Hodgson mba amannya ge ono muzannyi wa mupiira